ya okutuusa nno omuvubuka omu eyali ayitibwa Kakooza bwe yamirya akafiike nga bw'agamba nti bannange ekintu kino mukitwale nti kiringa okusembera ku mmeeza entukuvu anti mujjukira nti mukama waffe bwe yafa yawaayo omubiri gwe ffe tulyoke tube abalamu mu myoyo. Kaakati nno n'emikwano gyaffe bano mubatwale ng'abawaddeyo emibiri gyabwe ffe tulyoke tusigale nga tuli balamu. Ebigambo bya Kakooza ebyo nno eby'okubuulirira oluvannyuma bye byakkirizisa Willie Lukyamuzi, James Musisi ne Apollo Kitamirike okutoola ne balya ennyama y'abannaabwe abafu. Olwo nno omukyala Liliana ne Bba Robert ne baba nga basigadde bwa ppeke mu kugaana okulya ennyama y'abafu. Olw'okuba nno kumpi bakaawonawo bonna baali bamaze okukikkiriza nti emirambo gyali gifuuse emmere, beeyungulamu abo abaali abakugirabiriranga era nga bagikuumira mu muzira gireme kuvunda. Abalala baasigala na guli omulimu gw'okusaanuusanga omuzira bafunengamu amazzi ag'okunywangako, n'abandi ne bavunaanyizibwanga n'okulongoosanga enfo yaabwe eyasulibwangamu munda mu nnyonyi. Ku olwo Katumba bw'amala okusalasala ennyama eneebamala kwe kudda ate ku gugwe ogw'omusawo. Kyamusanyusa nnyo okulaba ng'abalwadde abamu baali batandise okuddamu olungubanguba. Ab'obuvune bwali bweyongedde okukakkanako ate nga n'ab'ebiwundu byongedde okukalirira. Okuggyako omuvubuka omu ye yali akyali bubi olw'okugulu okwali kutandise okuvundirira era nga kusajja amasira mangi.